mu parliament eyo ebintu byatabuse dda wali etteeka lye bali mu kuleeta. By the way, parliament eno emalire esigaze ennaku ziringa ndowooza government esigaze ennaku ziringa 14 ewunzike kubanga ndabyeko okulayira kwa president kwanga 12. President alayira nga 12, then parliament okutanira ba speaker ba member of parliament batandike nga 13, 14 ne 15. So zenaku all together naku nga 15 ezisigadde government ewunzike. Naye waliwo amateeka ge bali mu kuleeta speed mwe tugenda okutunulira etteeka ly'obwetengereze. Bangamente Council Yusuf Nsibambi omubaka afuluma owema okota yali draftinze era ataddeko amaanyi mangi nnyo okulaba nti etteeka lino ebbago lino lifuuka etteeka buuza ku bannayuganda. Abatulaba gye musinziira baneetwala musizaako tubeebaza gye mutuusaako engalo. Abafunye okusoomoozebwa mbagumya bugumya kibwebulamu bwatu bweyateekateeka tusobola kuba basanyufu bbanga lyonna ate abafunye ebirungi amwe nebasaba Mukama bebakuumire essebo. Kati gwe nga munnamateeka nga tutunuulira ebbago lino erikyali mu bubage erinza okufuuka etteeka mu kaseera mpaawo kaaga kubanga sipiidi gye bali mu ditambulizaako eragira ddala nti nno balyetaaga okufa n'obutanyagwa balyetaaga. Munnayuganda asigala afunamu bbago lino oba lyakumunyigiriza erina abalifuse etteeka. Ekisooka lino ebbago terina we ligenda kugattira ku muntu wa bulijjo. Munnayuganda si byetaaga mu bizibu ebiruma mu nnansi bibaleese mu tteeka muno tewaliwo ebimunyigirako yadde n'akatono. Ate era kebe gavumenti yennyini etteeka lino ligenda ligyongera badeni lwakuba temanyi kutya. Etteeka lino ligenda kugira abantu bangi ababadde bayamba ku gavumenti okugiyamba ku bizibu by'abantu. Abantu sekinoomu abadde bayamba ku gavumenti ku bizibu by'abantu kuba buli muntu ali mu Uganda wano buvunaanyizibwa bwa gavumenti omulabirira. Wabula singa omuntu ajja n'amuyamba n'amugulira eddagala oyo aba awewudde gavumenti. Bwe kiri omuntu singa ajja tali mu ggwanga wano n'asomesa abaana b'eggwanga n'abasasulira fees abaana 20 aba awewudde gavumenti. Omuntu singa azimba eddwaliro wano yali ava bweru wa ggwanga aba awewudde ki? Aba awewudde gavumenti. Kyokka etteeka lino we lijja likaluubiriza abantu abo bonna okuwewula ku mirimu gya gavumenti gyandikoze. N'abanga munnansi akaluubiriziddwa ate nga ye primary beneficiary w'enteekateeka eyo then ne gavumenti yeekosebwa kitono olw'ensonga abantu okubeera nga bali obabonaabona gavumenti kiyinza obutagikosa kubanga yo kikasiteeba nga ye survivinga abagirimu bali bulungi. Kakati ffe abantu abalina abantu abasooka eno wansi be balina obulumi obwaki abawansi abayimiridde ku bugabirizi buli obuva mu bantu bali yafiiringa ddala obulumi buno. Ekisooka emirimu nga gibuze gavumenti ogikuliyetingira abantu mu ggwanga wano abantu batandika okuyiiya basavayivinze batya tubaddewo tutya kwe kulaba nga abannayuganda bangi balekulira eggwanga lino bagende banoonye ssente ne badduka ku kyeyo ku byeyo. Embeera gye balimu eyo si ennungi ennyo naye nga bagamba at least nze kamboneebone bendese wakamba kyosize ku ki ate ekyogenda ku kyeyo ne gavumenti ereka yakiraba nti kyamakulu n'ekitongoza kubanga kirondoolwa balina ne minisita agenda n'alaba gye bali naye ekifunamu. Omanyi sente gavumenti zefuna kuba n'abo abali ebweru buli sente ze basindika no bazifunako n'ebitongole byennyini ebitwala abantu abakulu mu gavumenti balina mu mukono bangi. Kaakati ekyo gavumenti naye ng'ekyo kyonna kyajja lwa oyinza onaddayo emabega gavumenti eno nga tennajja. Bannayuganda bameka abaali ebuwalabu nga bakolerayo tebaliwo kubanga embeera yaliwo emirimu gyali gibamala ne population bwe yali naye population wano bwe yalinnya gavumenti teyalinnyisa nteekateeka gyeyinza bugabirizi kuakomodating abantu baayo mu kubafunira emirimu n'ebisigadde abantu ne bagenda ebweru. Bakyali eyo bayiyayiya okulaba bwe bayinza okuyamba abantu baabwe naki. Omubaka afuluma Nsibambi kati Nsibambi kyemusaba kimu ayinza okuba alina obusungu bw'okuva eri ewaabwe abayimawokota butamulonda mu palamenti naye ate obusungu bwaleme bussa ku ggwanga lyonna tanyiga ggwanga ayinza okuba yanyiga n'ajjayo n'amasannyalaze mu kitundu naye ekyo beeyo naye takiisa ku ggwanga lyonna. Ekisooka Nsibambi wa drafting etteeka lino kyenkakasa buli ekiri mu tteeka amanyi kye litegeeza kuba munnamateeka mu tteeka eri ate atabuusibwa amanyi kye likola ki kye litegeeza. Era Honorable Nsibambi nkakasiza ddala
mu mutima gw'endowooza atula n'agamba abaavujjirira ndowooza okulemerwa kwange eri abamu baali beebweru kanki bakube n'agamba kandeeta etteeka nnyabula nyongere okubonereza naye Sibambi musajja musiraamu abantu baka okay bado maliza Sibambi mukuba nti musajja musiraamu asooka ajjukira ekintu kimu zino zonna amasomero ga siraamu simanyi ga madarasa gaani ago ojja kwekanga nti amasomero 10 amasomero 7 gali funded Turkish government n'abatake n'abakyama abawarabu modole nnyo kaakati gwe Nsibambi bw'ofuutuke n'obusungu bw'emawokota n'oleeta ekiteeko ekyo tekigenda kukoma kukosa gwe kusanyusa gwe ng'obonereza abantu beeri eggwanga lyonna n'eddiini y'ogitoddeko naye ku nsi kuno tuliko bbanga ki bw'oba oli bovudde banayogera ki kiki banayogera ku mulambo gwo ekyo kimu namulabye ng'agezaako defendinga bannange ekintu ekitali kituufu tekidifendingika libanga limbejja bbi wamulabye ng'agezaako okudifendinga naye ng'olaba ne byadifendinga tebikola ki tebiyamba n'agamba abantu bali mu kumisinterpreting etteeka lino ani ya misinterpreting nze nga gwe mwennyini wakoze mu interpretation eba section 1 mu interpretation yakunnyonnyodde who is a foreigner ani mugwira n'akugamba nti omuntu nga tazaalibwa wano ava ebweru w'eggwanga nga tazaalibwa wano oyo foreigner mugwira n'atugamba omunayuganda ava wano n'agenda ebweru w'eggwanga lino oyo naye aba afuuse muki mugwira ekyo kimala kati omuntu ani atakitegedde bulungi ekyo kyenjogedde kyewatuwandiikidde interpretation yo n'atulaga agenti ani agent of the foreigner yani n'amutunnyonnyola nti ye muntu ng'oli ali ebweru gw'ajja okutuma wano nti bwemba ngenda kuzimba ssomero kolera ku bintu byange nyamba okuzimba kampeeze central receiving oyo agenti w'oli bwe yamunnyonnyodde era oyo okukola ekyo ajja kuba mu tteeka lino alina osooka agende wa minisita asabe olukusa asaba minisita olukusa nti munnange in fact alina sooka n'aba registered nga yeewandiisa nti nze yeewandiisizza Kimbo wanyina muganda wange akolera USA naye ngenda muzimbira n'ennyumba agenda kumperezanga sente muzimbira minisita amala okuregisteringa then muganda okana kuweereza ennyumba mwagibazinga ejja kumala miliyoni 7 nga tannaziweereza osooka ogende wa minisita osabe olukusa sente ezo zikwate ezigenda ennyumba ya famire kaakati ekyo bwabinnyonnyodde bulungi abantu Nsibambi aleke kulowooza nti abantu tebategeera tewali bantu kye bavuunudde bubi yadde mulimu abongedde mulimu aboogera nti baalisomyemu naye nga kyeryogera ebyo bye bimu ku ki kyebyogera n'ebirala ebitawooma bingi mu tteeka lino kaakati ffe bwe tuba bwe tusabira nti etteeka lyandikoleddwa oba ebbago etteeka mu mateeka gakole tuwa paalamenti oyinza okukola etteeka naye amateeka omubaka wa paalamenti tatuula wansi n'agamba katuyiiye kino omubaka wa paalamenti atunuulira ku bwetaavu bw'abantu abali mu kitundu kye kyakiikirira n'asinziira ku bwetaavu bwabwe n'agamba bakosebwa kino bajja kwetaaga etteeka eribakuuma mu kino mu kitundu mwakola ki mwawangalira kati njaga kulaba mwami Nsibambi ne banne sovereignty ekintu sovereignty eyambirawo ab'emawokota abantu b'emawokota babadde balina buzibu ki ab'emawokota bawadde obwetengereze ab'emawokota babadde balina obuzibu okuba n'abantu abasomeseza ku baana baabwe abantu b'emawokota babadde balina obuzibu n'omuntu okubateera eddagala mu ddwaliro nga si gavumenti bantu b'emawokota badde balina obuzibu n'omuntu okubeera eri n'afandinga n'agamba ne tubazimbidde kyaki mu kitundu wano kuba kati kankuwekiza mu bantu basaaga mwaza kyaki ezo ze bazimba ez'abakatuliki ezaki bazimba kyaki yokka ng'eri worth biliyoni ya sente kitegeeza okugizimba obuzimbi bajja abawana mukulu balina okugenda basooke basabe olukusa minisita akkize sente ezo zijje kyendi mu kubuuza Nsibambi ebintu ebyo bibadde bizibu mu kitundu kikugamba nti twetaaga tufune etteeka oyogedde ku mawokota omubaka waayo actually omubaka eyawangudde omukyala ebutambala gwe bayita Lydia Mirembe Lydia Mirembe yaliyo Kongo mbaka parliament w'ekitundu ekyo yali yagwa bugwe naye mu kiseera kiri bwe yabeera mbaka parliament nabye mujjukirako yazimba emizikiti mu Butambala naye ng'emizikiti egyo kubanga ebiseera byali mukyala wa
yali mukyala wa Professor Kateregga kakati nga balina funding yavanga mu batake nga baconnectinga ne KIU University then ne baconnectinga ne Butambala omukazi yazimba emizikiti e Butambala nga gyabatake be bayitaddemu esente kati kitegeeza ne basima enzizi ne bazimba emizikiti naye ebyo byonna nzizi amazzi amayonjo ku bantu buvunaanyizibwa bwa gavumenti naye omuntu sekinoomu abayambye agenza alobinze abantu nine ekyalo ewaffe father Lazaro Ruyenda yagenda eyo yasomera Itale eyo naye bwe yasomera Itale n'afunayo emikwano gye gy'aba father n'abanyumya ndowooza ekitundu kyavaamu bwe kifaanana tekiriimu masanyalaze biki father yaleeta abayitale kuno ne balaba ewuwe gy'ava ku kyalo ne basiba sola ekyalo kiramba kati funding yetu oba ogistopinze kati ebyo byonna ogenda bijjawo nze sigenda kuba ngenda kuwa obuyambi atutandika mu kuneetayiza n'okuneetonza era nkuvaako buki kubanga beetaaga okuyambibwa bangi waliwo abalala gwonagadda kubala kasi osooka otagulira akantu kano aka minisita gw'ojjanga okusooka okusaba kitegeeza minisita wanaaba akwinako ka crash wavuganyako naye mu kalulu toli wa kibiina kye toli wa ggwanga lye tojja kufuna lukusa kati then olwo ozje eddembe ly'abantu olibajjeeko noddamu n'oliteeka omuntu ate omu ate nga eddembe ly'abantu constitution etugamba nti eddembe ly'abantu terituweebwa muntu oba gavumenti eddembe lyaffe ery'obwebange lituweebwa Katonda gavumenti okuyamba beddikuuma okuva ku article 20 paka ku article 30 awo nawona banyonyola ddembe lyaffe it is my right to have privacy constitution ekimpa kati gonzigyeko privacy yange ongamba konnako engenda okufuna nsooke nzigye nkanjule eyo nkula ya bonna kyemalira era ekontana ne ssemateeka naye sibambi kanso ono munamateeka kyoba olaba nti bino ebintu abyogera mu layini y'ekiro bwannamateeka ey'obwannamateeka essaawa zino Uganda wano mu East Africa yemu ku nsi esinga okusenza abanoonyi b'obubudamu tubasenza naye tekiri mu tteeka naye tuwulira mbu gavumenti ebafunirako essente Abaethiopia bayitirivu abali wano Abasudaani bayitirivu abali wano Abasomaali bayitirivu abali wano actually balina n'ebitundu ebimu bye byawamba nga bannayuganda tebakyasobola na kwegazaanyizaayo kati bw'oyita wano mu Kisenyi mu Kisenyi awo ogenda ku mbuzi awo Omusomaali ali awo Somaali n'ennyumba tosobola kupangisa then ogende Kansanga wali omu Ethiopia ogenda kusanga Abo-Ethiopia bajjudde awo waliwo wootuuka nga Basudani baatuuka n'okugobesa bannayuganda mu mayumba kuba bo basasula mu ddoola basasula ssente nnyingi etteeka lino lyaleeta abo yabatunuddeko oba bo tebali mu setting eno gye tuli mu kwogerako lino etteeka likosa okusinga nalabye likosa bannansi lwaki kuba bali bonna abanoonya n'obudamu abo bagenda okujja obukozi gavumenti eba eryaweya bagenda setolinga batya naye katooza bakyasaba nga bajja nze ndaba kati muntu akireetera bulesimu negula nga bawera kuno abamu bajja buzzi naye baba mu bumenyi bw'amateeka yatuuka kuno yakima munne amateeka gali kiriya omuntu afuuka atya mu nnansi wano na biki ebyo biri kiriya maybe banafu gavumenti ebadde nafu mu kunoonyereza ku kintu implementinga amateeka ago era Kyovola gundi bwe yakireeta Munyagwa n'agamba nze wempangulira nkirabye buli ali wano nga talina lukusa kuba wano working permit zaggwako biki muwamu walabanga bagugumuka kitegeeza kizibu weekiri bali kuno bavuga bodaboda batambuze bayimba ebintu nalaba Abapakisitaani mwe bali bakwata ne babitembeya ku mayumba ebyatika amasowaani n'ebikopo naye nga bannayuganda bye tebasobola bikola kati sovereignty eyambiddewa munnayuganda nga neze emirimu tesobola kati gavumenti kifeenyweza ebyo kola amateeka agakwata abeewaabwe oba okuimplementinga agaliwo gakole omugira bwajja kuno biki byatalina kwenyigiramu biki byalina okwenyigiramu naye katutuusa ku level nga beesimba ne kubwa kansala beesimba ne kubwa kitegeera n'ekirala abakulembeze bano abagundi abasirikale babawa ebimandate bano abantu abatali bannansi omusango kubo musabe ekitambuliiso gundi working permit oba ennanga muntu y'obugwira eriwo ekukkiriza okuba muno
nga bannayuganda mu nsi endala y'ebikiba mu nsi endala webiri ebanyweza tukendeeze n'owulira eyo mbu munnayuganda tafuluma na bweru babanoonya okitegeera bamulabirako wabweru babakukwata ne babazza enkya neggulu naye ffe wano obusudani bujja muno so ne buyiga olulimi ogenda okulaba nga kagenze ne bawandiisiza kafunye endagamuntu okitegeera kati ebyo nga gavumenti ennabinyweza wano eggwanga Uganda y'emu ku mawanga nga abagwira banyumirwawo emirembe okusinga bannansi abagwira banyumirwa okusinga abewaka abagwira beeyagala okusinga bannansi baweebwa batiti eddembe lyabwe ddyo lyabwe bange abasudani engeri gye beeyagalamu mu Uganda wano omunnayuganda teyagalira bwate Sudan era wano omusudani omukola mufuna obutakkaanya n'agenda ku poliisi n'akusinga omusango poliisi neekuvuna neyoba mukambwe nnyo kuggwa okusinga omugwira nekakutanda wano e Uganda n'oba mu buzibu nga it is between you n'omugwira ye n'amala abanga muzungu oba ogati gye gava bw'atuuka ku poliisi okulopa ensonga bamwaniza wabula mutumiza nakakunywa ng'akola statement naye nga naye abeera kuno yalamaani yeeyiyiza wano kansanga gava naye azimba ekyo ye gavumenti era n'akifiweringa yani gavumenti kati woba alemwa okuprotekitinga munnansi mu ddembe lye lisookebwako wano eryo ate ogenda mutangira kufuna ddagala lwoba omukuumidde kati wenkugambira nti ekiteeka kino tekirina makulu yadde era tekize mu mutima mulungi kugasa bannansi ndi mu kusaba ababaka nga mufuluma paalamenti mukoleyo ekintu kimu ekyomugaso ndabye babadde bagezaako okwebuuzako sinnafunayo omuntu naago awagira kiteeka kino civil society zonna zikiganye political parties zonna ziganye abantu ba Ssekinnoomu bakiganye bannamateeka abagundiivu mu ggwanga bakiganye maama kyogamba abo bonna basiru ekiteeka kino mukisuule mu kasero eggwanga lirina ebizibu ebirimala n'ekirala mu kaseera kano ng'ababaka ba paalamenti bagenda kufuluma abalimu paalamenti eno ye 11 bagenda kufuluma kino ekiteeka kyaki balwasinga ki bw'omulaba waliwo ebitakoleddwa bannaffe abayingira banaatandikira awo nalabyemu ne illegalities mbwe etteeka limala ennaku 45 baliwaayo ennaku 45 kaakati kyenkugambye nti sebakigoberedde nagendeera mu Uganda buli wabaleeta ekintu nga si kirungi kidduka sipiidi ate ekirungi kitambula mpola nnyo nokyerabiramu kyerabira byonna ebikolebwa wano bikulaga nti ekintu kino kijja si kirungi ekintu kino waliwo abadde batandise okugamba nti tagetereka eri ku bannabyabufuzi gwe nga munnamateeka ekintu ekyo kiyinza kinyonyola otya mulimu kubanga batunudde bannabyabufuzi abavuganya gavumenti olumu bannabyabufuzi tokibuusa maaso nakyo weekiri naye gavumenti zonna ezisinga ezirimu obwannakyemalira ziba n'amateeka agafaanana nga lino kakati ekirala kwongera kwenyweza kufuga munnayuganda muliisa kakaana naye nalabyeko ku munnamateeka omu yenno yabadde munnamateeka yabadde wa civil society yabadde era alabiseekera akakiiko ako n'alistinga amawanga agalina etteeka eryo naye n'agamba nti amawanga ago gali isolated waliwo ebintu ebimu by'ovaako byotaddamu kufuna andi gajjako abantu eddembe lyabwe kakati mu Uganda n'abantu abagenda okukoleyo baba batono era ndi mu kubeebuuza mwe mukoppa mateeka mafu bwe gati ki temukoppayo ku birungi biriyo mu mawanga amalala mutukoppere ku nguudo ennungi amalwaliro amalungi bonna basome mujongeremu amaanyi yandibadde mandeeti ya mwana okuva ku makya omuzadde kasi omwana agende ku ssomero yo obulunzi bw'omuzadde bandibadde nga kumukubiriza paka ku yunivasite omuzadde agule uniform nakuliisa mwana w'emmere nina mukwano gwange abeera mu Amerika eyo naye lumu yajja n'omwana yakomawo eno n'omwana we n'omwana we yafuuka mu Amerika kuba yamuzaalira eri kati olunaku lw'okusoma ne lutuuka nga tannaba linnyanya kola ki kuddayo bamukubirawo essimu nti nga tetulabye mwana ku ssomero naye wano oba atudde ttaamu 2 gwomanyi n'atugamba badde ennaku zankutte bagenda kumpenalizinga ate tebakimanyi nti siri mu ggwanga okitegedde kubanga oba ofuluma eri
nga time ya kusoma ofuluma n'omwana bagamba visa yo nga tugiraba ogenda kumalayo omwezi ate okusoma kutandika mu X2 omwana muleke tukyalina ebizibu tulina ebintu ebikwata ku bantu ensoma ekyali nfu amateeka gabalimi okukola ku bintu mukyuse policies mu kusoma abaana wano basoma tamu mbu 3 omwana n'asoma emyezi 2 omuzadde n'asasula miliyoni ya sente emu n'ekitundu 2 abaye akawumulamu omwezi ne bagamba tamu ekusoma nayo emyezi 2 ebyo mulina okutunuulira eno yatandise twava mu kalulu yatasaba okubiringa guggwako kati yawe ogwokusatu ogwokuna abaana bawummudde omuzadde alina abaana tebalina basoma ate ng'okimaze ku ssomero waliwo extra activities ze bakola bamu okudduka awo ne bamala nga tebasomye ennaku nga 15 zonna nga tebazisomye mu myezi 2 omwana omuzadde akaniddwa essente agenda kuba tannasamuka ate tamu ekusatu zeemu mutunulire ebintu ne balyoka bagaddako buno obulala basaba buno obulala mujje mutugambe nti ensi endala ze twegomba abaana basoma batya nti omwaka abaana basoma tamu B ne international schools bwe zikola omuzadde amanyi nti bwe ntwala omwana atandika okusoma mu gwokubiri agenda kuwummula mu gwamukaaga awo mulemu myezi 2 awo mulemu myezi 2 addeyo mu gw'omunaana afulume Desemba ng'atandika awummula addemu era mu Feebu. Naye lwaki ani yabagamba nti ebintu ebirina kubeera bwe kyali bwe kiribe emirembe n'emirembe kakati bwe ogw'omunkaaga paka kati nga kati ababaka balemeddwa okutunuulira ebintu ng'ebyo ebiyamba abantu n'okubongerako bali mu kubuubu ani abaana bali mu kubuubuukira biteekateeka ebitalina makulu aye tulina ekizibu ne bino bye twogera nti ne mu paalamenti bannaffe abaliyo abasobola kati okubyogerako ate nabo tebakyali bangi abamu abaddeyo abasobola okubyogerako bali mu kufuluma bagamba naye n'omusaga babadde balina nga gye bali babeera suffocated by oludda luli anti ate oli oludda lulina byonna abafulu balina n'abalamulu balina ate mukulu teyabagaa nti mumpeereze n'ebeera bidomola yamanya nti kati yamanya bwe mba n'ababaka bange 10 ebi nga bidomola bibiri abaako n'ataano amalamu 15 bidomola bano babaga ebintu ebirungi ennyo nga bwabyagala ababitegera abana abunga ameka nga 5 kane kubaako endomola zo agamba wuli naziddamu I have it nga bigenda ezimu ziba ne electoral petition endala ziba zigula maganzi nga tuyitawa nga tugenda bwetu so council okusala kwa Honorable Nsibambi okuva mu FDC okuyingira obuterevu NRM kiri target ku bino byakola kati agala kulaga buganzi mwenale mubali babuliddwa omuntu go babituma je yakalaga nedda Nsibambi agala kulaga relevance byalaze ndi wa mugaso eri babadde ba misusing kubaga obaza amateeka wano sizanyibwako naye bagamba nti nkole empomye nalunga yagweza kabaka joka mayuni ono yakakuta mayuni n'agagoya ngagala nyawo omye gyakoze eki yagenze mu bufunze kale oyinza okuba nga obikola oyagala bwa minisita naye obutatunulira ku bantu b'okulembera netegereza nnyo amateeka kansa agaleetera mu embeera gw'onyonnyoddeko agaleetera mu mbeera ey'okusika omuguwa naye nolaba ababaka nga ebitundu 80 ku 100 population y'eggwanga egaanye nimwe muli just 20% nimulemezaamu ojukira kugikwata ekolo gikwatako ensi yonna yagaana anti naye waliwo gwe basaavinga netuuka ne ku level nga ababaka bagenze mu bitundu byabwe abantu bamugamba bw'okikolera teri kaluluko kaddako baba mu kwebuuza master agamba ki kakati bano bo basaavinga master waabwe nayogera ntya naye nga kyova olaba nali njagala abantu baano bannuma aba Buganda nti bwe baba balonda tebeebuuza gwe tulonda ddala aliroyo gye tuli oba alina gwatembeeta alina emmandwa gyakongozza nze nali nabagamba omuntu yenna bw'ajja n'abasaba akalulu nti mumpe akalulu ku lwagundi otemumulonda talina independent mind alina kusaba akalulu ku lwammwe tewalabye Ssemujju bwe yakirese mu paalamenti bwe yabadde agamba nti ne baana ba minisita ne ba MP babeera NRM government tayogera ku bululwe abeera mu NRM government bw'aba talina ku lulwe tayogedde kusinziira ku bantu bamulonda abalonzi oyo mulonda waaki nosanga minisita ng'ewuwe gy'ava teri wadde oluguudo lwa kolansi kati ebyo nsibira alina okwogera bw'atyo RDC kuba ye alondebwa omuntu omu alina kusavinga interests oli n'abalala president balonda nga ba-appointinga abaali appointed by president naye mmwe omuntu azze abasabye akalulu nti ngenda kiikirira mmwe nti otyo enkya kyemu bbiri nga tannaba kumanya kye mwagala
agamba president agamba ki anti kakati kanso ne tubadde wali of air nkikugambye banansi tetukyalina kusalawo ku bantu baffe esente omulamuzi nowe byokulonda kati bebatusalirawo candidate then neryo ne betubadde tulonda nga tubaagala nga tubalabemu omulamwa bwatuuka omuntu omugezi omusobola takusobola kubojjera mu kituli kimu mirundi emeka eyo sharia mirundi 3 bw'obanga oli mugezi bannansi bandibadde bwe bati nti obululi yajja luli n'atugulira omukyere ne tumulonda emyaka 5 bwe yatuuka yakola bwati ne bwati nti naye ne luutu eno ekirungi ky'obululu kimu nti owulye tonnalonda mwe mubirye kale obadde bubi bakuwadde sukaali munywa amagezi gadde bw'omala omunywa ogambe naye lwakuleeta sukaali tagenda kusavinga interest zaffe tumulonda mwanyinfo naye ate munnange ebbeera mu kukyamuukirira boxing osanga ejjudde kati nkugamba bino ojjanga oyogera ebintu ebituufu ebyandikoleddwa ng'omuntu era omuntu basoma ne bagamba kale gundi omulaba yasobola naye talina kyatuwa okitegeera so nga ate obukulembeze President Museveni yazanya akazannyo kamu ne kakwata abakulembeze ate bannansi bo ne batakabuuka yagufuula omulimu ebyobufuzi luli edda omuntu yajjanga nga tubamwegayirawo ejangu weesimbawo tukulembere n'abagaba nembadde n'emirimu gyange nti bambi tuyambe bakiamaani ne maka g'ababaka ne bafukamira bakiamaani b'ebyalo balaba ng'omwami omugundiivu omulimi nakinku ne bamugaba tukusaba Ssaalongo gundi jongo obeera ekisentebe w'ekyalo n'agamba bannange tukwegayiridde nagaakale olwaleero olw'okuba n'obwakiamaani bwafuuse mulimu yasayininga ku ndagaano n'alya tesimanyi 10% simanyi na gye bagijja kati nabo batanze okulwanayo obulwanizi tebakyafaayo ku ani gwe tulonda kati ne tujja eggwanga bwe lifa bwe lityo kutandikira waggulu ne lijja paka wansi kati ne tudda ku bano ababaka betulonda omubaka mutunuulire nga tonnamulonda bw'omulaba nga tagire tagattako ajja awoza kimu bibiri onale mwoyo gwotugamba ki kati oli mukunenya abantu b'emawokota abatetegereza nsebambi kati ate luutu eno nsebambi byali mu kukola busungu ndi mu kulowooza nti ate abantu b'emawokota bayinza okuba Katonda yaboogererako n'abagamba omusajja ono watuuse takyali mulungi andi ffe tukkiriza nti eri bukulembeze butava eri Katonda Katonda olumu omuntu amuggyako obukulembeze ng'alabye bwagwanidde naye yatuwa Katonda we yatonda omuntu yamuwa okusalawo yakikulekera ng'osobola okusalawo ku kyoyagala ye nakikutuukiririza kati atuleetera abantu ne bajja gye tuli ne bayimirira abantu 5 Katonda n'atulekera okusalawo nti kwawo mulabe abanaaba abawulize gye muli mulonde Abannayuganda abantu we bayimirira balondako asinga okubaako enduulu yakubye posita ennungi kati twogera bino naye lindako bamale okulayira munnansi agenda kutegeera ate bayategedde eddanga n'essaawa zino ebintu byalinnyiddeo nga nembali ate amafuta gaago galinye yinako amale okulayira abantu bagenda kutegeera kye bayita gavumenti so kati tuli mu nsi ya double standard kino kiyita mbadde ntunulira n'ebino ebya trade order omaze okusaanya bizinesi z'abantu enkya ovuddeyo gavumenti mutusonyiwe tobakompasetinze twategedde mu muwendo gw'abantu bameka bawukosezza ndiggokedde ku majja mutusonyiwe bye twakola twamaze ne twebuuzabuuza ku bantu n'ekirala gavumenti bino byonna bye bajja bakola bw'obawa nti kutereeza oba kukyusa nzimba kino ekibuga setting yakyo yo nga yo nfu wagobye trade order omenya obuyumba bw'abantu naye tebamenyeko kizimbe kiri mu kkubo webiri ebizimbe ebinene ebiri mu makubo ebyo tebabimenye naye ate akoono mufuna mpola ako ke kaaluguddemu akakonteyina akaki waliwo abadduka bambi mu kibuga nga wabalemeredde olw'embeera yaayo n'agenda ewakisa eyo munda yabadde ali awo nga weetiiye ekoze eki yatuuse lwakuba nti gavumenti ng'eneetera okugwa etandika okukola ebintu
ng'esookereza abantu bannaye mmwe abatanyiiga mubadde mutya katubakoleko ne kino naye mmwe temusobola kunyiga katubakoleyo ne kino gavumenti esonkereza kati eri musosonkereza bantu omuntu gwomaze okugoba mu kibuga omutembeeyi avudde e Kampala agenze Wakiso oli avudde e Kampala adduse ewaabwe e Masaka abadde yakafuna akakonteyina akatadde ebbali ozze nayiko kamenyeeyo kati omulesse nga takyalina kyakusalawo okujjako kwasanga musirikala mwambale oba mukuba masese oba akola ki okitegeera so kati ebintu ebyo kanso sibula abantu baffe abanna abatulaba tubeebaza okutugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala naye nimbasaba mugobere ebigenda mu maaso mu ggwanga kubanga ne wootabiwa budde n'olwotabiwa birowoozo bimala ne bikukwatako in one or the other mweraba kale ye kanso Matovu Abdu Aziz gwe tunyumya naye ku nsonga zino omusajja no mulungamya wa mikolo nganze tuyambako abagenda ku buko namwe abeeyo ku buko okubakwanaganya emikolo ne tugikola ne babawasa namwe ne mufumbirwa mu mbeera efaanaganyeko bwetu kale webale nnyo kanso naye nga nezira ensonga azitegeera ala nabakufuuka munnamateeka oba omulungamya asooka kubeera munnauganda kyova olabanga sovereignty agirimu nnyo ne constitution y'eggwanga agimanyi naye mwami Nsibambi tukujjukiza nti sookodde mu ssemateeka y'eggwanga osome ddala ennyingo esooka etuwa kuba ate gwe obadde ozisomesa ne bannamateeka abalala era bannamateeka bangi oba disappointinze nnyo okuva lwewasala eddiiro paka olwaleero simanyi oyo Dr. Besego yaweerako example Kikonyogo Kanoonya olugero yalutuukiriza nga Pulebesi gyalina mu kkomera yakatuukiriza emirundi ebiri atendewaliddwa asazeewo abeegatteko kati Kikonyogo Kanoonya Nsibambi tukutumidde naye lowoozaako ku bintu bino byokola tebigenda kuyamba gwe wabula bigenda kutulugunya abantu goyinza okubanga nawuddembe bamuwaddewo obukadde simanyi 10 ateereze ku jaliya sitaawo ayongere okuteekawo ebintu ebyenjawulo bajjamuwa nezisingawo naye byonna bikole manya nti bannansi muleeta ekintu ekitagenda kuyamba muleete ku mateeka nga kanso wagambye agayamba muvemu ebyo ebiteekateeka ebyekisibu kati palamenti eno emalako eri mu kuggwako eno erina amateeka mutuvuga ereesenga munegwa talina wagafuniramu talina waliwo ebintu ebya iPod munegwa talina wafuniramu iPod etteeka lya guuni eryamagye balisudde eri ate mupatikanye mulikomezaawo mu ngeri yonna esoboka nti lirina okudda ng'ofaaki anyway mbere bulungi nnyo mweraba